Wesibe for media feno tukuse ensonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga elisesa obisanga ya ku Wesibe for media yefe tukuse ensonga ekibinja twakirabi era nakati babakwata abawidde tebabakwata anti nange era njagala kukwata abanzi basimu zange kubamba manyi okitegedde nti babakwata tugenda bakwata bonna tubamaleyo kati njagala twanguyirwe mpulira amazima era wetondera abantu bofeze kivwe kati nze sirina muntu gwampangako sente nga nze personally kugambye abanzi bako nange mbadde mbalonda Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Tubuga wa etwala polisi zonna nga tuzze okulondoola omukulu yakwatibwa omufere abadde akulira abaferera erinnya lya Mama Fiina wamu Kigundu abajo bamumanyi ng'Omugagga Ham omukulu yakwatibwa era nga bamuwakankudde eyo mu Busoga era aliwo polisi ya CPS wano wetulindira Mama Fiina ne omukulu Miss Kigundu naye asindise omuntu we asobola okubeera nga mukyekirira omukulu abuuzibwe kajajojoji w'ebibuuzo so gwe ali eyo bw'obanga omanyi omuntu aferera amanya ga Mama Fiina abantu be bajjako akasente kaabwe bakada kwebeereramu sente zabbe bangi nnyo bababbe bangi nnyo n'ovaayo nga wagenda okukola n'ovaabwa yagenda atuuka abalala abantu abakakola mu nsonga bwe ziti akabavubuka okubeera nga bagagga oli Mama Fiina tugenda bali tuyingire tova ku SB for media omufere wenjo okumanya lwendikuleeta wano tukomyewo pati mufere pati akulira abafere bonna mu ggwanga tumukomeddewo nze na CPS nze na CPS yange tuli tuti singa yabadde eddwaliro yandikwakonye kuwanika Nani kozeko business nawe lwaki oferera manya gange nakola ki
banza bakasoma bateeka abasomesa era nange mbadde banoonya njagala bakwata alisebe bakwata bakubbako essimu ne batandika ezizo layini bazikubbako kati layini ezo bazikubbako ne batandika okufeera mu mannya gange era obadde obanoonya emyaka gy'omaze ng'ofeera mu mannya gange nabitegereddewa wabitegereddewa layini ezo omanye emyaka gy'omaze ng'onfeeramu ye omanye ebbanga limaze nga nkunoonya maze nange essimu ezo zambula last year omanye ebbanga lye mmaze nga nkutwakinga emyaka gye mmaze nga nkutwakinga n'okwata layini ezisukka mu 10 ng'oferera mu kintu kimu nti maama Fiina na haamu layini zewameze zaki nga bakutte zisamezeeko nze bansanze waka nti siribasi nebandeta ku poliisi nebangamba okkiriza nti layini zo zibadde zifeera mu mannya gange ngambye banzibako simu nze mwenyini sirina simu simu yali emu ng'erimu layini 5 yalimu layini mbadde njagala twangulira eddakiika 3 kuba ndi bizi njagala mu maaso g'abantu bankusonyiwa nkusonyiwa bw'oyogera ekituufu nkusonyiwa bw'otayogera ekituufu sigenda kusonyiwa ngenda kuwera ennemba naawe ntunde buli kyenina kuba ekibinja twakirabye era nakati babakwata obawulidde nti babakwata anti nange era njagala kukwata abanzi basimu zange kuba mbamanyi okitegedde nti babakwata tugenda bakwata bonna tubamaleyo kati njagala twangwirwe mbuulire amazima era wetondera abantu bofeze kiwe kati nze sirina muntu gwampangako sente nga nze personali kugambye abanzibako nange mbadde mbanoonya era ngenda abanoonya naliseeyo nga banjagala kubakwata kati nze ani yambako sente kubanga sirina simu kale kakwesikale amanya gwayo amanya gwayo amanya agenda byogera omwami oyo gwe mulabye awo bamuyita Mwanda Ronald alina emyaka 43 nga mutuuze ku kyalo ky'ebuga wano Muyiganga. Yaleeteddwa olunaku olwajja wano ku Central Police Station oluvannyuma lw'okukwatibwa poliisi ku musango gwalogebwa wano ku CPS omuli okufera nga yeeyita kyatali ng'akozesa amannya Maama Fiina ne Hamu Kigundu. Kigambibwa aze ng'ajjako abantu ssente ng'alina n'akabinja ke yakola nga bajjako abantu ssente nga beeyita amannya gano genjogeddeko waggulu era abantu babajjako ssente mu kwewandiisa okufuna looni mu Islamic Bank gye bagamba nti ya Hamu Kigundu nga kwotadde okubagatta oba okubakonnekitinga ku Maama Fiina okuba nti babawa looni okwegulira piki okwekulaakulanya ne ssente enkalu. So ebyo byonna abizze bibaawo era okumala emyaka nga3 nga tulondera emisango gino era tuze tukwata abantu ab'enjawulo mpaka bwe twaguddeko ono Mwanda Ronald agambibwa okuba nti nno ye mukulu ennyo ku kabinja kano akabadde kali emabega w'ekikolwa kino. Mu kumukwata twamusanze ne layini 6 era ezimu ku zo ze zibadde mu fayiro yaffe kwe tubadde tusinziira okuba nti nno tufuna ab'emulugunya nti bateekako ssente oba baaferebwa nga bayitibwa mu mikutu migatta abantu egyakozesa layini ezo. So kunoonyereza okukyagenda mu maaso tulina essuubi nti wakyaliyo abalala era tujja sigala nga tubalondoola byonna gye bali naye nga tukubira omulanga abantu aba bulijjo obuteesiga abantu bayita ku mitimbagano mikutu migatta abantu okuba nti nno babawa ssente n'ekigendero ky'okuba nti babagatta ku bagagga oba abantu abamanyikiddwa mu ggwanga. Kino kikuleetera okufiirwa ssente zo ate era n'omugagga oyo gwe babadde bakusuubiza n'obutamutuukako. So wadde nti tubasaasira naye tubasaba balekerawo ebikola ebyobulagajja ebyo biyinza obbaviirako okufiirwa ssente.
abantu abatakanya abantu bano naddala bankuba kyeyo abali ebweru tuyinza okubalabula. Kituufu abantu abasinga betuyita bakadaama batera okunyigirizibwa mu mbeera eno bankuba kyeyo mu nsi endala nga kwotadde ne bannayuganda abatonotono. So tubalabula bannange mubeere begendereza nga mwesiga abantu bemusanga ku mikutu bigatta abantu. Tuzze tulaba abantu ab'enjawulo basindika ssente bakolera bizinensi ate ssente ne bazirya. So olaba ne maama wo tosobola mwesiga nnyo kumuwa ssente kukolera kyoyagala kati ate omuntu gw'otamanyi. So tubasaba okubeera abegendereza ssente zo zitereke bw'oba oziina oba zisevinge bw'oba ofunye obudde obusobola okukomawo e Uganda ng'osobola okufuna kyoziyiyamu ziyiyeemu nga wooli okusinga okuzisindikira abantu b'otamanyi. Batabanibo baba nabasuubiza bwe naaba sinnafa nja kulwanagana nabo mpaka bwe naabakwata mbamaleyo. Bwe naaba sinnafa ekibinja kino kinene nnyo nnyo abantu kye balowooza nti genda okwata abafere 2-3. Abantu bano ababbira mu Hamu, ababbira mu Mama Fiina, ababbira mu bitongole ebirala byonna, kibinja kiba kinene nnyo, kirimu n'abazungu, kirimu abakyotala, bano abakozi ba mmetta. So bw'oba onaakwata abantu abo olina kukozesa amagezi na bukodyo okulaba ng'onaabafuna. So n'olwekyo nsaba obbategeeza nti muyiyeeyo emirimu emirala gye mukola. Muve ku linnya lya Mama Fiina okubbira Mama Fiina, muve ku linnya lya Hamu. Tujja kubakwata erina gye muli. Kati oli babadde nga bagamba Mama Fiina nga tuvudde kwaffe tovudde kwaffe, kati eruzira tuwozezaayo abafere ndowooza nga 8. Nono agenda luzira. Okitegeera. So mbakubira omulaga mwenna abantu ababbiddwa. Mulekerenga awo tulekera fayiro nti bwe tujja ne tukwata omufere ng'olwo jangu reporting ku police ku CPS. Tomanya mwezi si mwezi zuuliddwa bajja kusangamu eyakufera fayiro yeeyongera ezimbe ereegejje. Naye mwe muwira nti tukutta abafere mukomaawo temujja abamukola statement ku police naye nga ate statement eba yeetagisibwa. abafere bano bakosozza batya erinnya lyo? Nze lyange lyo balikozesa mu paati nene. Ekisookera ddala bafera abaana bakadaama bane bakadaama. Bafera abaana bakadaama Mama Fiina agenda kuzimbira ennyumba, Mama Fiina agenda kugwira ettaka, Mama Fiina agenda kuwa boda boda. Bakadaama omuntu n'asinzira neyo n'amugamba linnyojje Uganda. Mama Fiina omufere n'akugamba va ku mulimu gojje Uganda nkuwe capital. Mama Fiina agenda kuwa capital, Mama Fiina agenda kuweerera abaana, Mama Fiina agenda kujjanjaba, ne bababbira mu kusawula, ne babalaga endege, ne babakangakanga. Bw'otaweereza ssente bajjajja bagenda kujjamu omutima ebintu bwe bityo. Babbye mu buli mbeera yonna ate kyenewunya ku baana bano babba okutandikira ku 15,000 mpaka n'asembayo. Kati abantu olwokuba balowooza nti essuubi mu Uganda buli omuli muli ku Mama Fiina, bw'alaba ekifaananyi kya Mama Fiina ku porofayiro y'omufere oba bw'asanga ka vidiyo konna ngaga nti ngudde ku Mama Fiina, ekisooka omugira mu bwongo mama y'eggwanga mpa ku buyambi ogambye omufere ng'omufere agamba leetayo emitwalo 10 oba leetayo emitwalo 2 oba 7 kusinziira ku nkuba gy'agenda okukubamu, nze nkuwe capital ng'oweereza emitwalo 10. Bw'omala okuweereza 10 ng'abwanvuya wadde osabye obukadde 3 neha nga tebujja kumala nandikuwongeddeko nenkuwa obukadde nga 10. Funa emitwalo 45 afuna akakadde ng'osindika. Abamu bazewula na bwewozi babonyaabonyeza abantu bangi. Kati Hamu ye ne batimba naye ebibe ne bagamba nti kati Hamu agenda kuwa biliyoni 2 oba biliyoni. Abantu bagwa ebulengano olaba omuntu ng'afeetize nga bamubbye emitwalo 4, bamubbye emitwalo 10. So n'olwekyo nsaba bategeeza mwenna mu ggwanga mulekerawo okulowooza nti ntudde nkola naye ekibinja kye tulwanagana nakyo kinene nnyo. Nze kati nwanagana nabyo emyaka 5 naye be tukwata olumu tetubagamba tetujja mu kamera bategeeza naye tubakwata. So njagala okutuusa okwebaza kwange eri Hamu, weebale nnyo omulimu gw'otukoledde, weebale enkwatagana ennungi gye tulina wakati wange naawe, tweyongere bannayuganda bayambibwe. Naye era nga afande bagambye nti buli muntu abeeremu n'obwongo ng'ategeera. Tulabulayo Mama Fiina n'omwesiga
twabulayo mama Fina nti ndabye mama Fina ku TikTok kamugoberera kamufollowing kabere mama Fina tomwesiga ku sente zo kaberenze tonesiga tulekera okwesiga abantu kikwatagana ne sente naye awatali ekyo bakyababba nnyo amanya Elinya Singo Karim neyanzanyo neyanzege ngwali kufaayo twakutte omuvubuka asho sina muvubuka musajja mukulu bamuyita Mwanda Ronald okuva Iganga omusajja ono azza akozesa abaana ab'enjawulo Iganga ngamba fuula mu managers be mu kufeda abantu ngwa mukama waffe Dr. Hamis Chigundu nga bayita ku social media naddala TikTok bayefuula nti mukulu hamu agabalooni mukulu hamu na Hamis Islamic Bank obutuufu ekintu ekyo kikivumirira nnyo era si kituufu tukutira bannayuganda bonna Dr. Hamis Chigundu okugaba obuyambi tayita ku social media ayina ofiisi z'entongole n'emirimu emitongole gyakola tukutira bannayuganda mwewalire ddala okubeera nga muferebwa nga muyita ku social media naddala TikTok ne Facebook so n'olw'ensonga eyo omusajja ntwamukutte era ali mu buyinza tukutira n'abalala abakyaliyo abakyakola omuzigo egumu nga bayita ku social media okubirako abantu nga bayita mu linnya lya mukulu Hamis Chigundu ekikolo kye bakikomye bajja kubeera nga baleetebwa mu b'obuyinza ng'ono mukama waabwe bw'aleeteddwa olunaku olwaleero twamugye Iganga nga yeeyita na mmeeya Mulamba ye mmeeya w'ekitundu era ayina abaana bayitirivu nnyo bakozesa abakyali Iganga so abaana abo balabye embeera eno tubasaba era tubakuutira akawunti ezo baziggyeko omuzigo baguveemu bakole obusente bwabwe obutonotono atisi ofuna akatono naye n'otafulunkanira kinene nnyo ekiyinza okuleetera ebizibu ng'ono mukama waabwe ekimuleetedde naku olwaleero Hamu Islamic Bank Hamis Chigundu Management Business Loans mu mbeera ey'enjawulo balina ebintu ebyenjawulo bingi nyo byebakola naye nga mainly byakugaba ssente kufuna looni obuyambi otuufu obuyambi bwa mukama waffe Hamis Chigundu tebuyita ku social media okubeera ng'oyagala okufuna obuyambi waliwo emikutu emirambulukufu mwosobola okubeera ng'ofuna obuyambi naye si ku TikTok si ku Facebook si ku WhatsApp era abantu abo si be baffe tubeeganira ddala ekikolwa ekyo kya bufere kya bubbi tuyanzanye nze Public Relations Officer wa Hamu Enterprises. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fina. Mama Fina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lubalwa lwa Sunday. Mama Fina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fina. Yafe tukusensonga